Murwasa Mayinja nina essanyu nate okukomawo olunaku lwaleero mu studio wano mu programu eno mbeera nga panelist okubaganya ensonga ku nsonga enkulu eziriwo mu ggwanga. Nsanyuse nnyo okubeera wano ekyaleero era neebaza management nga mpita mukulu Frank Bwekumbule nenjaniriza nnyo mukwano gwange owedde nnyo Honorable Aisha Sekindi, Minister w'amazzi. Twakola dde emirimu wano gwe Bwekumbule nza wali okyali mu ssomero myaka mingi twaweereza district eno ng'ekyalina n'eggombolola 23 omukulu chairman Sempijja yaliwo abakyala bano baali ba minisita nga era bakansala n'omujjukirwa yali ogenda kikolwa district ffe nga tuli bannamawulire mu mikutu egy'enjawulo mu zi radio n'empapula. N'olwekyo nsanyusa okumulaba enkya ya leero bw'ataddemu yapifiisiza akadde okujja wano tubeereko naye mu studios ate ne bamusaayi muto baffe bano kwe bagiyita mediani urban media abaana abalungi bano nabo mbaaniriza neeyanziza nnyo ssebo abayise mu bizibu tubasaasira abafiiriddwa abantu. Waliwo omutaka Moses Semanda Werwanyi kitalo nnyo mukadde waffe yatugenzeeko ate n'abafunye ebirungi nabo tubeebalizaako Katonda era ne twagaliza eggwanga lino emirembe. Tuli mu kabbinkano ka byabufuzi era nga kampeyini ez'abakulembeze abaagala obukulembeze bw'eggwanga zigenda maaso naye ndowooza sofa zikyatambula bulungi tetulinawuliramu bikankana nnyo nga byaliwo mu kulonda okwaggwa. Kanjira nkomyawo tuyanziza kubanga olwo kiyeebula meddiiki kuba bwagambye agenda ettake alina bye yaleeta era abantu mu kitundu bagabana ne mubuuza nti yakikola atya oluzungu lungi nnyo gete basobola kukwana nga naye bwe yakwana abatake diiki ekyo gwe okikyokera ng'owamawulire tugenda kubanga abalonzi bawuliriza banoonya omuntu gwe bandibadde nga balonda naffe tulina okuteeketa pale ku ggwanga. Muzzukulu wa Nakirembeka twakulabako nno jjajjaawo nze ne minisita ono waliwo omukolo gwe twaliko ekyambala eyo is so wonderful. Nakirembeka ingenia Alani Waligo omukolo gwali gwakwabya lumbe lwa mukyala mukulu ekyambala awo nze nali MC minisita yaliko ne bannabyabufuzi banne era ubwo obadde obwedde oyogera ku by'ettiketi waliwo babiri abaaliko bwenzijukira nabo baabuukiddeyo awo nawulidde bangamba gya Sewongo Aisa Waligo kanzireyo kwereka kanveeyo kakati minisita mwebazizza nnyo ensonga zakutteko. Omanyi minisita ono ate nga mubaka wa Kalungu nze obujjajja bwange buli Kalungu mu ggombolola y'ekyamuliibwa ey'ekyalo ku kyalo Kigasa era jjajjange Dodoviko Musoke kwagalamidde waabeerangawo abataka waabangawo omugenzi Golooba ku kyalo ekyo. Kati eyo bwe wabaayo ebikolebwa nganyulwamu nnyo kubanga n'ettaka gyeriri era ne bye tukolerayo gyebiri. Kaakati ekinsanyudde nti balowoozezza ku luguudo luno olw'Obukulu naluli lwagambye nti balusibye bulungi Katonga bamusibye bulungi. Ekyo nakyo kituzzaamu amaanyi. Okusookera ddala ababaka ogeze n'oyogera ku babaka omanyi abantu balina bye basaanye okumanya. Omubaka wa paalamenti kubanga minisita asooka ekisooka bantu baamulonda n'abantu abalala babalonda era nze waliwo byempakanya nti gwe bw'otaba wa NRM nti toyinza kulobinga mu gavumenti, toyinza kubaako byosaka. Ebyo kirowoozo kya bunafu era nalyongeddeko ekigambo ekirala nekiyinza okubeera ekinene kubanga nzijukira lumu oluguudo lw'Ebukakkata olwo lwali lumaze financial year ezisoba 20 nga baluteekamu ne lutagira ne baluteekamu naye nzijukira ababaka baffe Florence Namayanja yakiika emyaka 10 awo olumu
n'akangamu awo twekalakaasa. Honorable Babiri Kabanda yakiika emyaka 5 naye mu myaka gyabwe gyasemba ne bamubanda balobinga oluguudo ne minisita ne batuula naye Jeno Katumba Wamala era ne bamuchallenginga nti naawe lwe lugenda Essese era twamaliriza ng'oluguudo tulufunye president najja n'alutongoza. Eyo enkola ffe gye twalyagadde era bwe mpulira abantu abali mu kukaabakaaba ngono muganda wange owa Kampala nze sikkiririza mu byatukaabirira buli budde. Oba tosobola kubaako byogamba gavumenti nga ba Dr. John Sebana Kizito bwe bagendanga ne bategeeza president ti Kampala yeetaaga ssente, tukwatidde wano ekibuga kyongere ssente. Ebyo bye tulina okwogera kubanga gavumenti bw'eba etudde omukulembeze bw'amala okuddako aba alina okukolera abantu bonna. Era gwe bw'obeera nga oli mubaka ne weebalama kubanga omulimu gwabwe omukulu okusooka ng'oggyeko okukola amateeka ge bateesako mu plenary n'okukola emirimu mu bukiiko bwa parliament. Omulimu ogwokubiri kwe kuyunga constituency yo ku gavumenti n'ogitegeeza ebifaayo. Era gwe bw'obeera mubaka nga kwe gamba oli awo okola bukozi ngendo tolina kyosobola kusaka. Kati mwebaza na kino kyagambye ekyebyalaani bye yaleeta ebiyambye abakyala 400 abaana abawala n'abakyala. Ebyo byebintu bye twalyagadde omuntu abeeko omukululo gwaleka ng'abadde mu buweereza, naye abalala banyumirwa kulinnya nnyonyi ne bakola bye bakoze ebitundu byabwe ne bisigala mu bbanga. N'olwekyo nze nzikiririza mu ekyo. Oyogedde ku kigambo ekya manifesto era manifesto buli kibiina bwe kisimbawo president kiba ne manifesto. Manifesto yonze ku luno siina manifesto kubanga ffe twasazeewo ne tugamba nti katuteeke amaanyi, tulina ebizibu mu kibiina, katuteeke amaanyi tufuneyo ku babaka tunyweze ne local government. Therefore tetulina manifesto kubanga tetwasimbyewo president. Naye president anaawangulira manifesto ejja kukola. Ate president tekimugaana ne manifesto yenna abawangudde n'okwewola mu z'abalala. Kubanga nzijukira mu 1996 Dr. Semwogerere yali akoze emyaka 9 ne President Museveni ne babaako bye batakkaanya bonna ne beesimbawo. Enkola eno eya bonna basome ne Semwogerere yali agigumizza kubanga president ye yagamba tujja kutandika na bana. Naye bwe yakitandika abantu bonna ne bagamba nti ate bano balondayo atya mu family ate abalala ne basigala. Munnaye bw'obanga olonda omubaka wa parliament olina okutunula ne weetegereza. Ate era ne ku mulundi guno ekibiina ky'ebyobufuzi bakiragira okuggyayo oyo alina obusobozi n'obumanyirivu bwe kiba kyoleka eri abantu bamukubeko akalulu. Yensonga lwaki akalulu kakyama. Nyinza okugenda mu baafu wali nentiikinga Aisha Sekindi owa NRM oba independent ng'olwo oluusi mbadde n'omuntu nga saamatidde nti oba ekibiina kyange kyaleese omutuufu. Yensonga lwaki newankubadde tulina multi-party politics omulonzi bamulekerayo ekyo ekyokutunuulira ani asinga. N'olwekyo abalonzi balina okuddamu okwetegereza ebyokulondesa ekinyumu ng'omuntu talina kyayongera ku kitundu. Ndowooza naddala omulundi oguwedde abantu bayize. Nkakasa ndowooza kano ke tugenda okuddamu okulonda abantu bagenda okutunuulira abantu abasobola okugatta ku bitundu byabwe. Olinnya ennyonyi n'ogenda newankubadde ng'ogenze mu programu oba ya parliament oba ya gavumenti abantu obasakiddeyo ki. Ekyo kikulu nnyo okulaba nti obulamu bwabwe. Mwamidiki njaga tutandikirawo wennyini ku ssaawa yaffe ey'okubiri. Be tulina okusomesa abalonzi ne bamanya ne tetwekubiira. Bwana waliwo ono Minisita Aisha Sekindi nti mwetengereze ku mulundi guno. Kyemwebazaako kiri kimu nti ye obwetengereze bwe yabulangirira ndowooza nga tannayingira kamyufu mu kali akalulu primaries mu luzungu ke bayita akamyufu naye oba mwenare bakayita ka kyenvu. Kaakati
bwe yalengerayo emitego n'agamba nti kanjewale. Era nze nali ndowooza nti etteeka lyali baddewo ng'omuntu okubeera independent asalawo olubereberye nga tamala kugenda ne yeetaba mu nteekateeka ate oluvannyuma n'agamba nti ate afuuse independent. Naye obuweereza buno twongere okutunula obusobozi bw'abantu n'obumanyirivu. Era nze simuyinaako buzibu abantu baba mulaba nga yakyasobola okuweereza ekitundu kyaffe ekyekalungu kuba tulina okuganyulwa. Kyokka tekitegeeza nti olw'okuba yali mu kabinenti nti yeyeka asobola okulobinga. Kubanga nzijukira nja kuwa nnyo referensi ya Bukoto East. Nze nakulembera Honorable Florence Namayanja omutwala mu parliament ebisanja bibiri. Nze naye ffe twali bannannyini project eyo. Naye twafunanga programs, olumu twafuna programu ey'okusomesa abaana computer abawerera ddala 400 naye nga connection erimu ne ministry evunaanyizibwa ku ICT. Kakati ku olwo Namayanja yaliwa NRM. Bw'obanga gavumenti yo si yeetuddewo oba ekibiina kyo tekiwangudde era ng'oli mubaka, genda osobole okuweereza abantu ng'obongerako. So bisi byakuddaawo obaddewo omubaka abadde agamba nnyo abantu eyo ku luno bamumye ekkaadi eyanziba ye yakola ki? Eyanziba ye yababba nga balina bye bamusabye kakati nga ye ekyo kyaleeta. Tetuganye gavumenti tulina bye tuyinza okubavunaana enguudo naki. Omanyi ntera nnyo okuwa reference wano mu East Africa eggwanga erikyasinze okukola enguudo ku mawanga gano 3 agasooka mu East Africa baliyita Tanzania. Nalirambula okumala esabbiiti 2 era bo balwanyisa n'obukenuzi ku nguudo, ensimbi yaabwe n'egenduuka. Ekyaweesa President Magufuli yali minisita wa Works, naye yali mu kulwanyisa enguzi kayingo era ne kimuweesa etikiti ya Chama cha Mapinduzi n'alekawo n'abaali bamukulembedde maaso nga balooza be bagwanidde. Ate nga ye gwe yaddira mbigere yakola kilomita 300. N'olwekyo wano I want to implore the NRM government nti kati tuva mu kalulu baba be bazzemu okuwangula oba mulala yawangudde ekigambo ky'enguudo eyongera okubeera priority. Kubanga mu mawanga agamu bakola enguudo ne zigenda n'egye tebalina bakusenga wadde okukola amakolero ate ne batwalayo ne layini y'amasannyalaze n'amazzi. Kugamba ebifo planning n'ebeerawo olubereberye. Naye ekizibu kirala kye tulina wano mu Uganda nti ate gavumenti erese nnyo abantu buli omu n'azimbanga bw'ayagala. Tunuulira obusozi kati obuli mu site wano. Genda mu Misaali, genda e Kasaana wali, genda ku Lwebukakkata, genda wa Gayaza. Buli muntu azimbye nga bw'akola ki. Abamu mulimu ne ba physical plan abali corrupt wano mu site. Emabega awo baaliwo nga bakyusa n'amakubo nga tebamaze na kuyita mu council kola change of user nga okuyita mu tteeka oddikyusa. Kakati physical planning naye beere priority mu ggwanga lino. Abantu balemenga kumala kuzimba ate bagende ate bano bazimba bubi. Kuba bw'ogenda ku Misaali n'olaba abantu bwe bazimbye ssente bataddeyo nnyingi naye teriyo plan. Genda e Kasaana wali nga Agidungu yabeeranga olusozi olwo lwonna. N'olwekyo nze ndowooza gavumenti byenyinza ogikubiriza physical planning ebeerewo kubanga urbanization bitundu okugenda nga bifuuka ebibuga biri ku speed. Kati luli twalina site emu ng'ate ye capital ne batwongera site endala mmeka? 5 muli Hoima, Masaka n'endala Gulu, Mbarara. N'olwekyo tulina okutunula nti ne bwe biba byalo nabyo wabeereyo plan abantu babawabule bakole ebituufu. Ekirala minisita wange ono ye w'amazzi era minisitule eyo si yakuzannya nti ebimu ku bintu ebikulu bye twetaaga ge mazzi amayonjo abantu babenga bagafuna
kubanga gakendeza n'endwadde. Waliwo endwadde ezitumazeeko emirembe nga ziva ku bujama, naye obujama bugobwa mazzi ate amayonjo. Bwe gatabaawo ekyo nakyo kizibu. Ekizibu ekirala kibayita garbage control. Nze ndowooza nti n'ekiseera kituuse wadde ne mu byalo n'abantu nabo balambulwe bategeezebwe nti beera n'ekinnya w'osuula w'otereka ebivunda ne w'otereka ebitavunda, oba buveera bwetaaga kwokya oba birawuli nabyo bibeeko we biraga. Ate ne dumping site zitegerekeke, kubanga environment yaffe, obutonde bw'ensi bwaffe bwononeddwa nnyo ebintu ebyo bitavunda, ne tutuuka okwetamwa ettaka n'osanga awantu ng'obuveera bwafuuka part of the land oba the soil. N'olwekyo waliwo ebintu ebimu nga tubiyisaako amaaso byetaaga okutunulirwa. Ebyo tubigamba abatukulembera mu gavumenti, ate ne betutuma okgenda okuteesa mu nkiiko nga luno olw'eggwanga olukulu, bagaane genda kutandika kunoonya bukiiko busava kutuula okwo, kubanga kwe kuli ensako, kwe kuli gwe banaagenda okutomera bamugambe ekino ekitongole tubadde tukunyeenya tuweeyo akawumbi ka ssente. Ebyo si bye bitwala ababaka mu paalamenti. Ebibatwalayo amateeka bwe bagakola, ate bagakole nga gali in good faith, bayunge ebitundu byabwe ku gavumenti. Naawe osobola okugamba gavumenti nti ewange teriyo kino. Paalamenti yeeyisa budget. Gwe bw'obeera Ssekibotte atalengera wala, ne baleeta budget mu paalamenti neegenda mu komiti eya budget, nga tosobola kugamba nti ewange Masaka Gindi batutwereddemu ki, ku nguudo tugabanye eki, ku kino tugabanye eki. Gye bali ababaka abajagujagu nga sinaba kibiina kiri mu gavumenti nga babitunuulira. Abalala ne bwe babawandiikira ebyokusoma bibalemerera nga tebasobola na kuyimirira mu paalamenti kwogera, ate bwe babayeeya tebaddamu kwogera. Era wano we njagala okusinziira ku luno twongere okutunula obulungi. Abantu baffe abagenda okuweereza ababaka tutunule bulungi, tuweereze ababaka ab'ensonga, tugane kubeera mu kinyumu. Ekyo bannamasaka eri ey'ekyalo abo mwe mbasabamu ak'enjawulo babitegeera ebintu ebyo. Omukyala Babirye Mary Kabanda mumutunuulire, kubanga lwe yali Nalebo Katabazi kwali kulaibwana atugobera Nalebo Katabazi. Mukulu Katabazi kwali tebamuwadde tiketi muganda wange oyo wenti. Naye musabira nti akola okusalawo okulungi. Si enkomerero ate takaddiye. Bw'abanga simuwagira nnyo okugenda mu confrontation yeno, akasente ke kagenderemu n'ebirala. Naye musabira yeebale kyaweereza, Mukama ajja mwongera omukisa omulala. Si enkomerero. Mbadde nkutegeeza nti tulonde ababaka abatuufu. Nenkoona ku bannamasaka eri ey'ekyalo nti omukyala Babirye Mary Kabanda olumu ayina rekodi gye yaleka ku Hansard ya Parliament mu Sugar Bill. Bwe baali bagenda okugyawo amakolero amangi baleke monopoly bagirekera abantu abamu, Metta n'abalala be bakola sukaali. Omubaka n'ayimirira ng'asaaga ne bamuwagira aba gavumenti n'abatali. Abantu baleme kugamba nti nze siri kubanga siri wenaremu be bangi nze tebampuliriza. Nsibambi edibya mutere. Kicho tegeza diki mu lugero. Nti bw'oba ekintu kye tokisibye bulungi toyina bw'okiguza banno. Nti mumpagire ku kino. Ne ku Coffee Bill Babirye oyo yakola nnyo. N'ateekamu ensonga eziruma abakyala. Abakyala nabo bafune ku ttaka ery'okulima emmwanyi, ebyokwebiri ne bwogenda ku Google. Kaakati abo baagenda okulonda wano abantu balondanga bubonero n'ekinyumu ne basuula omubaka ow'ensonga. Kaakati ate amaze okugenda eri mu disitulikiti ey'ekyalo, ate ab'ekibuga bagamba waali badde okomawo wano. Abantu banaabeera ku olwo olutakoma, luli temwamulaba. Kati kaagende gye banaakola ki? Gye banaamulabira era bajja kumulaba. N'olwekyo ebigambo bino nzigumiza ekigambo kiri kyobadde obuuza minisita, kuba ye bw'akiddamu ayinza okufaanana ng'alumba banne nga bw'akugambye, naye omuntu yalibadde alowooza ekitundu kye ekimusindise okukikiikirira. Neyanziza muganda wange Dick Lukyamuzi Ssenyondo.